okufuuwa engombe mu kuwagira omupiira kwakyaka nnyo mu World Cup ya 2010 eyali mu ggwanga lya South Africa. Mu South Africa yava engombe eno okugiyita vuvuzera kati ezifuuyibwa buli Uganda Cranes lwezannya. Wabula newankubadde abamu ku bannayuganda abawagizi b'omupiira abakozesa vuvuzera balowooza nti zaatandika mu 2010 waliwo abamu ku bawagizi b'omupiira abaludde nga bafuuwa vuvuzera zino. Mawula Tonda amaze emyaka 19 ng'afuuwa vuvuzera ng'awagira omupiira ogw'eggwanga ne kiraabu. Mawula nga mutunzi wa ngatto mu katale aka Ssente bali ku ddembe agamba nti engombe gye yasooka okufuuwa yagibba Kenya ttiimu ya KCC bwe yali egenza okuzannya Gor Mahia mu mpaka za kiraabu empanguzi. Mu kusooka omupiira yaguwagiza nga ngoma na nsaasi. Tandika okujja nga nkifuuwa okuva e Nairobi mu kibuga nga tukomawo. Ngenda okutuuka nsuubira Ebusia nga nakimanyidde dda. Ngeri gye nali manyi ebivuga nga natandise dda n'okijjamu amaloboozi genjagala. Olw'obwagazi obungi bwe yalina mu kuwagira omupiira mu 2000 yayabulira KCC n'ayingira Sports Club Villa eyalimu abawagizi b'omupiira abalala abafuuwanga engombe. Mu mwaka gwe gumu mwe yaddirayo Kenya okuwagira Uganda Cranes mu kikopo kya Castle Cup era ng'ekimututte kufuuwa ngombe. Nambola avuga ngeri gyali nti bamwalirira bwe bati kati bw'okoona bw'oti n'opampinga bw'oti avuga nga bw'olaba nakivuba oyo. Naye ninawe nakoonera ebigere nga bina nga nkoona nti kati nagenda okuwulira nga sauti boje nabo gye baanukula kyobakola kye bakola. Nagenda okuwulira sauti gye bapika Namboole nenga nga Namboole tumwabizza ng'avuga ne Mawula ddala engombe agimanyi era bw'atandika okugifuuwa agyogeza. Okufuuwa engombe akuteekamu okuyiiya oba biyita ebisoko ennyimba zisobole okukuuma abantu nga bakyamufu. Kati naawe osobola ogifuuwa nga wadde gwe toyimbira mu kamwa osobola okuyimbira mu ngombe. Okufuuwa vuvuzera ng'eno oba omulere kikuleetera okukozesa omukka mungi n'amaanyi mangi era bw'otaba mwegendereza oyinza okukwatibwa endwadde ez'enjawulo. Omukulu Mawula agifuuyidde emyaka egisoba mu 19 era agamba nti alina obuzibu bw'agifunyemu ku bulamu bwe. Kubanga engombe eyo kyamazima erumya muno erumya. Bw'okozesa pureesa omungi oyo ngeri gyeri nti ya pureesa ogipampinga na pureesa wo n'emimwa gyabika. Kati wakuba jange kati jamanyira. Wadde Mawula akola kinene okusanyusa awamu n'okusikiriza abawagizi kyennyamiza okulaba ng'akyasasula ku mulyango okulaba omupiira. Omupiira ogwo bagulaba ate bwe bakumanyi nnyo nti gwe oli muwagizi w'omupiira bo basuubira nti kati gwe ziwa bakumanyi nti ziwa tokyateekana mu mupiira ssente. Bo bwe balowooza abantu abasinga obungi so nga ate si bwe kiri. Wabula kino tekiyinza kumujja ku mulamwa ogw'okuwagira omupiira nga ne Uganda bwe beewanguddwa tekisobola kumujja ku mupiira. Sobola kubivaako kuba nsigala nkyakakatibwako kuba Munnayuganda era nsigala nkyalumba kubanga ebiremesa omupiira okuyitawo biba bingi. Herbert Ziwa, NTV ku ssaawa emu.